basinza Katonda mu ngeri gye baagala. Pentecostals didn't have money, so they built papyrus churches. So bazimba amakanisa ag'ebiwempe. And we are called biwempe churches. Era twayitibwanga ab'ebiwempe, amakanisa ag'ebiwempe. But where there's God, naye wali Katonda, you don't know where the thing will end. Tomanya ekintu tekinaggwera. Young people, I implore you, trust God. Abavubuka mbegayirira mbakubiriza mwesige Katonda. You don't know where God is going to take that talent, that potential that is. Tomanyi Katonda gyagenda kutuusa talanta na busobozi buli mu ggwe. Today, olwaleero, one of those who are called biwempe churches, agamu ku makanisa gagayitibwanga ag'ebiwempe, is me who is a minister. Kati munze mwenva esaba ya leero nga nze minister. Idi Amin asked me, "Ye dini gani?" Now he can't ask me because I'm a minister. Idi Amin yambuza nti mwe dini ya mwe dini chewe katachayinza kumbuza kubanga ndi minister. And nobody can the fastest growing religion in this country. Era kati wakyali ayinza kunyoma na kuzanyira ku bulokole kubanga okubala kw'abantu okuwedde ku present abalokole fe tukyasinza okulya ku speed ey'ekika ekyawaggulu mu number. Now balokoles have churches numbering several thousands. Kati abalokole balina amakanisa ag'ekubisamu enkumi n'enkumi ez'amakanisa ago. When you see the Passovers from New Year to the Old Year, it is the Pentecostals organizing all these things all over the country. Olaba okusaba okuyita mu mwaka abalokole beba teekateeka okusaba okubeera okunene ddala. Other regions are now following. Amakanisa amadini amalala kati gagoberera bugoberezi. I think it is Pastor Seroda who started this thing in Nambole. Now everybody is following. Nzikiriza Musumba Seroda yatandika omugendo guno Nambole kati abalala ne bagoberera. Now we have built churches, we have built hospitals. Tuzimbye amakanisa, tuzimbye amalwaliro. And Pastor Kasini recently spearheaded the building of a church, Africa Renewal Ministry university somewhere on Natete Road. Ennaku ezo Musumba Kasini yakulemberamu okuzimba setendekero university. So now there's a Africa Renewal Ministries University founded on our biwempe churches. Kati waliwo university eyazimbibwanga ezimbiddwa ku makanisa agatandikira mu biwempe. And we are growing. Ate kati tukyakulira ddala. Now there's this new thing which has started here. Waliwo ekintu ekipya ekitandise kati. Youth Alive. Youth Alive. It is going to grow, I can assure you. Kigenda kukula mbakakasa. It is going to change this country, I can assure you. Kigenda kukyusa eggwanga lino mbakakasa. Don't take this freedom of worship for granted. Eddembe lino ery'okusinza temulitwala mutyo mutyo.